change because I've been working so hard. It's from love that I got this beautiful love got me. Graduates, the procedure, you come in line, you get your new bib. Gange bampita Narada Margaret nga tuli basanyufu nnyo olwaleero tulina abaana 4 aba betupasinze out olwaleero nga mwabo mulimu ba cabin crews, mulimu freight operators, tulina n'abaana aba passenger ground services n'abo abakola ticketing nga tuli basanyufu nnyo. Advice jempa abaana badde nsaba bye bayize wano ku ssomero bagende babikole mu field, bagende babikole so that okubeera nti tuli proud. Bagambye nti tebakoma olwaleero mu pass out eno wabula bongereko ebitabo okusoma mu aviation. Ne tubategeeza nti tukyalina gaps nyingi mu air traffic navigation, tukyalina gaps nyingi mu safety, security and economic regulation. Tulina omukisa nti ne Kabale International Airport naye naatera okuggulwawo. Tulina gaps mu tourism because mandate emu eya civil aviation yo promoting tourism into this country. Ate nokozesa omukisa okweexportinga fresh products ng'ebibala to the Middle East and UK. So tebalowooza nti teri mirimu mu aviation. Naye n'ekirala tubagambye nti bwe bayita mu ssomero lino tebanoonya onne mirimu mu aviation, bakozese obukugu bwe bafunye mu ssomero okulaba nti babukozesa okuyamba eggwanga lino mu mirimu emirala we bali interested and where they have a passion. But to help them to always move higher and higher, to always be successful, create a way where seems no way for them to penetrate and go through in the world of prosperity, world of success. Lord, they have studied. You brought them. Help them to also achieve the next. Help them to go to the next level. Help them to be good. May the Spirit of the Lord come down upon them. Grant them the wisdom of Solomon that comes from God. That Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.